بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. السورة الله سبحانه وتعالى يكرم emitindo gy'empisa eyawaggulu nga bwe yatenda nabbi we sallallahu alaihi wasallam nti wa innaka la'ala khulqin azim, nti gw'oli ku ddaala ly'empisa erisembayo okuba eryawaggulu. Empisa kintu kikulu ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi we agambe abagoberezi be ti bu'istu, natumwanze Muhammad sallallahu alaihi wasallam liutammima nzijuze makarima al akhlaqi, empisa ennungi baganda bange ze batandikako olubereberye nze nzize okuggalawo omulyango ogwo era okujjuza ekiyitibwa empisa ennungi eri abantu. Tubulanga ne mu Qur'ani yatugamba nti kuntum khayra ummatin, mu ekibiina ekisinzeeyo obulungi, ukhrijat linnaasi, mu bibiina bye twali tuleetedde abantu ku nsi kuno, ng'ensonga ta'muruna bil ma'ruf, mulagira empisa ennungi, wa tanhauna 'anil munkari, ng'ate muziyiza empisa embi, wa tu'minuna billah, ate mukkiriza ne Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا وبانجم وابكرزا لا ترفعوا أصواتكم في مسترانغا مروبوزي دموي فوق صوت النبي نغبير وغرو الدبوزي للنبي أول ويشو كيغا نتوكو بروغو tolekanira wali muntu mukuru batuuke n'okusirisa nti wange sirika tuwulire omukulu byayogera. Ekyo si kya mu mpisa, era Allah subhanahu wa ta'ala yakigaana basahaba okukikozesa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam waali. Wala tajharu lahu bilqawli, muleke okubeera nga mwogera naye nga muleekaana, nga mwogerera waggulu n'otumbula eddoboozi ng'oyogera naye, kajahari ba'dikum li ba'din, nga bwe muleekaana nga mwogera eri abamu eri bannaabwe mu sayizi kiraasi nga mulimu emu. Bwe mubeera mu kiraasi emu ng'eyo muli mu lwali lwammwe munyumya, ekyo si nsonga ne mu bukuba obwobwo ne muleekaana ne mwogerera waggulu. Naye bwe mubeera nga mwogera ne nabbi sallallahu alaihi wasallama atugaanye nti wala tajharu lahu bilqawli, muleke okubeera nga muwogganira waali nga mwogera naye, kajahari ba'dikum li ba'din, nga bwe mutero kikola nga muli mu kuwoggana eyo nga muli ne bannammwe, antahbata a'malukum, emirimu gyammwe nno giyinza okusazibwamu, wa antum la tash'urun, ng'ate nammwe muli temukifiiringa nti temukoze kibi, nga muli tokitegedde mu mutima gwo nti kyokoze kibi, naye Allah subhanahu wa ta'ala nga gyali kimunyizizza n'atuuka n'okusalamu emirimu gyo egibadde emirungi. Eyo yali mpisa nga Allah subhanahu wa ta'ala atusomesa nti amaloboozi tugasitulenga oba tuleekaanenga n'abo bwe tuli mu kiraasi emu, bwe tugwa mu myaka egimu, bwe tugwa mu mirimu kyekimu, bwe tugwa mu bitiibwa kyekimu, awo ne bwe muleekaana ne muleekaanira waggulu nga mwogera nga mukuba olwogo lwammwe, si nsonga. Naye lwabeerawo omuntu nga bwakitiibwa, muwe ekitiibwa kye Allah kye yamuwa, oleke okubeera ng'oyogera naye mu ddoboozi erirabika nti si lya buvunaanyizibwa, kubanga kimu ku biraga empisa zo nti si nnungi, era kiyinza n'okubeera nga kikuvumiriza eri abantu ne Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo nayo mpisa yali nkulu nnyo ng'omusiraamu alina okubeera ng'ogyegendereza. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين مزمابوا يغضون أصواتهم أبكك نعمربو الزكاوي عند رسول الله أولي مبكوا الله لبمن ينتو مكروا الزكاة فينو كبيران لتوكرا من جرياب فنان الزبوا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أبانتوا أبنو الله بين يمريزام انتبيا بيبو امتحن الله قلوبهم
Allah bwe yafuuliranga emitima gyabwe migazi littaqwa ne gisobola okubeera nga giyingiddemu okutya Allah okumala. Lahum maghfiratun, balina okusonyiyibwa abantu ab'ekika ekyo nga bavudde ku bulamu bw'ensi ku ebyo ebiri babiyitidde. Wa ajrun azim, ate bagenda okufuna empeera ennene mu maaso ga Allah olw'okuwa omubaka w'ekitiibwa. Sababu nuzul, ku nsonga ezo ezoogeddwako oba kunaddala ku aya eno esembyeyo nnyingi nnyo, naye tujja kuwaako eno eya Bukhari. Rawahu al-Bukhariyu, al-Imaamu al-Bukhariyu hadisi gye yayogera gye tujja okwogera ku nsonga eyo, agamba nti anna rakban, waaliwo ekibinja ekyajjira ku nsolo nga kizze mu Madiina okukyala eri Nabbi sallallahu alayhi wa sallama min Bani Tamimin, nga kivudde mu Bani Tamim. Qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, abantu abo bajja mu bungi nga bali ku nsolo zaabwe ne bagenda eri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Bwe baatuuka awo faqaala Abubakar n'agamba omubaka amiri al-Qa'qa' bun Ma'bad nti balondemu omukulu waabwe amiri waabwe nga ye al-Qa'qa' bun Ma'bad abeere nga ye amiri waabwe, kubanga bo obusiraamu buli we babeera gurupu y'abantu wateekwa okubaawo amir anaabeera ng'akola ku nsonga z'abantu abo. Waqaala Umar teyakkanya n'Abubakar n'agamba amir al-Aqra' bun Habis, n'agamba nti nedda nze siwagira Abubakar kyagambye, nze amiri gwe njagala abeere nga yakulembera abantu abo al-Aqra' bun Habis gwe naalisiimye. Faqaala Abubakar tekyamuyisa bulungi n'agamba Umar, ma aradta illa khilaafi, toyina kyogenderedde mu kwogera omuntu oyo gwe sireese okuggyako oyagadde okubeera nga tokkaanya nange. Faqaala Umar n'agamba ma aradtu khilaafaka, sigenderedde kubeera nti tukkaanya oba twawukana ku nsonga eyo. Umar agamba nti nze njagala al-Aqra', Abubakar agamba nti al-Qa'qa' bun Ma'bad y'ababeera amir w'abantu abo, nga bwe wabeerawo ensonga eyeetaagisa y'abeera ng'atuukirirwa. Fatamaaraya, ne batandika okukaayagana Umar ne Abubakar nga bafunye obutakkaanya ku nsonga eyo, hatta irtafa'at aswaatuhuma, ne gatandikwa amaloboozi gaabwe okubanga gatumbuka gagenda waggulu nga bw'omanyi abakaayana bwe bagendera mu siteepu okutuusa lwe baleekaanira ddala. Fanazalati fi dhalika, aya eno nekka ku nsonga eyo olwa Abubakari ne Umar, obutakkaanya obwaliwo wakati w'ababiri. Amaloboozi ne gagenda nga gatandika okusituka nga n'omubaka waali. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba kikyali badde kituufu eri abakkiriza okubeera nga basitula amaloboozi gaabwe nga ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam waali, era baakimanya nti bakoze ensobi. Oluvannyuma lw'okukka aya eno ne babeera nga buli awali Nabbi boogera n'obukkakkamu. Allah n'abawaana n'agamba nti abo aboogeza obukkakkamu awali omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, beebo Allah subhanahu wa ta'ala be yawa takwa engazi mu mitima, n'ebeera nga takwa esobola okubafuga ne babeera nga bagoberera ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala. Asbaabu nuzuli, ku nsonga eyo nnyingi eyo gye tusobodde okuwaako. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ali bakusobozesezza olibuuza abamanyi abatusinga ate. inna alladhina yunaadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la ya'qilun. Inna alladhina, mazmaabo, yunaadunaka, bakukoowoola, min wara'i al-hujurati, mabega w'ebisenge by'enjuuzo, aktharuhum la ya'qilun, abasinga obungi tebalina magezi. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti ate waliwo ekibinja ky'Abawarabu ekyajja, naye nga bwe baali bannakyalo baava mu kyalo eyo ne bayingira e Madiina ne basanga nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'ali mu qaylula, yeebase mu ggandaalo oluvannyuma lw'okulya ekyemisana ng'awummuddeko. Abawarabu olwajja empisa zaabwe ez'ekyalo ne bazireeta mu kibuga nga bava mu Bani Tamim, mu baaliwo mu bo mwalimu Az-Zubruqan bun Badir
الزبرقان بن بدر والأقرع بن حادث وعيين بن حصن abantu abo n'abalala be baali bakulembedde mu bannaabwe naye bwe bamala okutuuka awali nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'awujjaddeko oluvannyuma lw'amalya g'ebyemisana nga yeebase awummudde bo olwatuuka ku maka ge ne babuuza nti wano waasula nti ye baatandikirawo okuleekaana nga bamuyita Muhammadi vaayo tutuuse tuli bagenyi bo tulina kye twagala okubeera ng'otusomesa tuli mu kibuga kyo wano olwaleero nga baleekaanira waggulu nga bw'omanyi omuntu w'ekyalo naddala Arabu abasajja abaali bannakyalo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Allah kwe kussa aya eyo ng'egamba inna allazina mazimaabo yunaaduunaka min wara'i lhujurat abakukoowoola nga bali ebweru w'ebisenge by'enjuuyo ng'ate ggwe oli munda owummudde aktharuhum la yaqiluun abasinga obungi tebamanyi era tebategeera kitiibwa kyo tebannategeera ddaala byo balowooza oli mu kiraasi yaabwe baleekaana buleekaanyi nga n'erinnya tebalitaddeeko katiibwa konna nti ya rasulallah erinnya bakuyita buyisi nti Muhammadi ng'omuntu owa bulijjo abasinga obungi basonyiwe bannakyala amagezi gaakyalo tebategeera bulungi. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا سنغابا توابوا بالي بلزوا بقومي كريزوا لفنما وكتغيرا توليوهم الدي حتى تخرج إليهم وكتوسروا نفرمان ومنزوكوا زوكوا كانوا كينا جبالي لكان خيرا لهم تالبا تشلون تنيو جبالي والله غفور رحيم لي الله مسنيات مستاسزي أكنوا للومون توينبيراي ندار اليوكمان يكوي ناسنزيراو ناسنوات ناساسرا yali mpise tutegeeza nti singa omuntu omusanga ng'awujjaddeko singa ensonga tebadde nkulu nnyo waalikwatiriddeko n'obeera nga tomutaataaganya. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا أبانكم أبكرزا إن جاءكم فاسق سنغو منكو مونو نفو أبانكزwe muli binaba inga inama ulirenga makuru fatabayanu mumalo okubeera ng'ensonga gy'abaleetedde mugyetegereza ensonga gy'aba abagambye bw'ebanga nkulu musooke mufumiitirize kuyo nga temunnaba kubeera nga musukiramu okubeera nga mukkiriza kyabagamba musooke mugigaayegayemu mugituuleko mugyetegereze lwaki antusiibu qawman muyinza okutuusa ku bantu ebizibu olw'amawulire g'ewolokoso gw'aba abaleetedde ne mugenda munyiigira abantu ne mubasuulako ebizibu bijahalatin nga mu butuufu mukikoze mu butamanya olw'okwesiga omuntu atali mutuufu abaleetedde ebigambo ebitalina mutwe na magulu fatusbihu ne mukeesa ku makya ala ma faaltum ku kye mukoze bannammwe naadimin nga mwejjusa. Ensonga eyo yali etya nayo yaliko sababu nuzul ensonga eyagisisa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuuka ekiseera n'atuma omusajja ayitibwa Al-Walid. Omusajja oyo yali ayitibwa Walid bwe baamutuma agende anone zaka ya Bani Mustalaq abaayina ekitundu mwe baali bawangaalira nga waliwo akagendo ekiseera ky'okuwa zaka kyali kituuse nabbi n'alonda mu basahaba b'omusajja ayitibwa Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth n'amulonda agenda anoone zaka y'abantu abo. naye Walidi bw'amala okutambula ng'atuuse mu kkubo n'ajjukira gye nvuddewo abantu ba Bani Mustalaq gy'alaga nti teyali mulungi ng'obusiraamu tebunnajja so ng'ate yali abamanyi nti bantu bakambwe. Bw'atuuka mu kkubo sitaani n'emuleetera wasiwasi n'emugamba nti ogeza n'olinnyayo. Akoma mu kkubo addayo eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba nti sisobodde kuleeta zaka y'abantu abo baginnyimye era kabuze kata baagala okunzita. Abasajja abo babadde bakambwe ennyo gye ndi. Mukama Katonda ansaasidde busaasizi n'ensobola okubeesumattulako n'enziruka. Allah subhanahu wa ta'ala n'anyiiga nnyo olw'omusajja ono ebigambo ebitalina mutwe na magulu bye yasiba ku basajja abalongoofu. Amawulire gaatuuka ku basajja bali nti omusajja adduse n'addayo n'agamba bw'ati Nabbi
sallallahu alayhi wa sallam nabo tebaali babi ne basindikayo gurupu eri nabbi sallallahu alayhi wa sallam egende emunnyonnyole nti amawulire ge tuwulidde mu butuufu si matuufu kubanga omusajja twamulabyeko so ng'ate ne zaka ffe twali twagikuŋŋaanya dda nga tulinda bulinzaami agendo ginona nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebigambo ne bimusobera n'akiriikirira ebiseera bwe byatuuka eby'essala ey'amagaribi n'atumayo omusajja ayitibwa sahabi omulala n'amutumayo omusajja oyo bwe yagenda yasanga nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuma khalid ibn al-walid gwe baatuma agendeyo ddala alabe kyekiri mu maaso oba kyekigenda mu maaso ku sayidi y'abantu abo kituufu ddala bakyali ku busiraamu oba obusiraamu baabuvuddemu yatuuka mu kiseera kya salatu al-maghrib wakati wa maghrib ne isha abasajja abo yasanga basaala maghrib bwe yaggwa ne bagattako okusaala isha ng'etuuse n'akakasa nti ddala mu butuufu abasajja bakyali basiraamu allah subhanahu wa ta'ala nassa etteeka lino ng'omusajja amaze okuddayo khalid ibn al-walidi ng'abuulidde nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ddala mu butuufu abasajja basiraamu nga khalid bw'aggambye wabula oli omusajja eyakuleetedde amawulire g'abadde nga amawulire makyamu abasajja bakyali basiraamu ne yeebaza allah subhanahu wa ta'ala akyakuumidde abantu abo ku busiraamu allah kwe kussa etteeka lino nga ligamba nti abange mmwe abakkiriza ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun singa omuntu yenna abajjira nga simu essimbu binaba'in naye ng'amawulire galeese makulu nnyo gayinza n'okubaamu okuyiwa omusaayi fatabayyanu ensonga musooke muzigaayigaayemu kennyini muzeetegereze nga simunnaba kubeera nga muli yakisinga antusibu qauman mwaliyinza okutuusa ebizibu ku bantu bali bijahalatin nga mukikoze mu butamanyi olw'okwesiga olokoso w'omwami oyo fatusbihu ne bukeesa enkya ala ma faaltum nadimin kwekyo kye mwakoze nga ddala mu butuufu muli abejjusa واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون واعلموا ممنye anna fiikum rasula allah nti mummwe mulimu omubaka wa allah kakati nabwe tulina okukitegeera abaliwo olwaleero nti muffe mulimu omubaka wa allah yaliwa byebigambo bye yatulekera biri muffwe bwe wabaawo ekizibu kyonna tulina okudda gyali eri ebigambo bye bibeere nga bitutangaaza mu nsonga yonna eba etukutte waalamu mumanye anna fiikum rasula allah mummwe mulimu omubaka wa allah gwe muwangaala naye law yutiicukum singa yalinga agenda abagondera fi kathirin min al amri mu nsonga zammwe ezisinga obungi nga mwagala akole nga bwe mwagala laanittum mwalifunye obuzibu mu maaso eyo walakina allaha naye allah subhanahu wa ta'ala habbaba ilaikum l imaana yayagaliza gye muli obukkiriza mukkirize buli kye babagamba we wali obulungi bwammwe wazayanahu fi qulubikum obukkiriza obwo n'abuwundira mu mitima gyammwe nga ddala mu butuufu buli kye babagamba temukisanga mu buzibu wakarraha ilaikum lkufura n'akyawa gye muli obukafiiri nga tayagala mubeere bakafiiri walfusuuka n'akyawa gye muli obwonoonyi tayagala mu nsi muno mweyise mu ngeri y'aboonoonyi tayagala kubeera mu nsi muno nga mweyisa mu ngeri y'obwonoonyi abaagaliza kubeera nti mu nsi muno muyitamu mu ngeri y'obulongoofu nga muli bantu balungi walasiyana tabaagalizangako n'akamu n'akeddagala kubeera bajeemu mubeera abawulira buli kye baleese kigasammwe ulaika humu rashiduna abantu abalyekwata ku bintu omubaka byaleese bye bantu ab'okuluŋŋama bokka allah subhanahu wa ta'ala buli kyonna kyeyatwagaliza mu busiraamu we wali obuluŋŋamu bwaffe buli kyonna kyataatwagaliza allah subhanahu wa ta'ala yali ataasaffe allah subhanahu wa ta'ala kyeyava atugamba nti omubaka tumubaleetedde ali mu mmwe tajja kubeera ng'agenda agondera buli kye mwagala kubanga singa anaabanga agondera byammwe mu maaso eyo ekiseera kirituuka ne mubeera nga mwevuma wabula mugoberere bugoberezi kyaleese we wali obuluŋŋamu bwammwe mubeere nga mutambula naye kagere kagere aya eyo osobola okugitegeera
nabbi sallallahu alaihi wasallam olunaku lwe yasomesa nti Allah balaliseeko okukola hijja. Omusajja yabuuza ya rasulallah afi kulli aami tugende buli mwaka olw'okuba ye munnaffe yali ava wali kumpi. N'akiddamu omulundi ogwokubiri nabbi ng'asirise, n'akiddamu omulundi ogwokusatu nabbi ng'asirise, n'agamba nti bannange mbabuulire idha amartukum bishaiin bwe mbanga mbalagidde ekintu mukole nga bwe musobodde, naye mulekeraawo okubuuzabuuza ennyo kubanga okubuuzabuuza ennyo kwazikiriza abantu abaasookawo. Baabuuzanga ebibuuzo bingi ate bwe baabyanukulanga ne bababuulira ekituufu ate tebaakikolerangako. Mukkirize nga balagidde okukola hijja, muleke kubuuza mu mirundi ebiri esatu oba ena nedda. Bwekkiriza Allah subhanahu wa ta'ala abalaliseeko okukola hijja kiwedde, ow'omulundi ogumu aba amaze asussa ku gumu aba akoze ekintu kirungi naye ng'ekkakala aba alimaze. Oyo yali atuleetedde ebizibu singa kyali buli mwaka olw'okuba munnaffe yali ava kumpi. Singa nabbi yamala gakkiriza nti kale buli mwaka twali esanze obuzibu nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunnyonnyola wano nti nabbi sallallahu alaihi wasallam nti buli ssaawa kyemunaamugamba ajja kgenda ng'akigondera, wabula mubeere abakkiriza obukkiriza obwo Allah bwe yabaagaliza bwe bulimu obulungi bwammwe, ate obwonoonefu obwo n'obujeemu n'obukafiiri mu bukyayire ddala era Allah yabubakyayisa. Buli kyonna ky'olaba kyeyatugaana ng'omanya waliwo obwonoonefu n'obukafiiri n'obujeemu, ate buli kyeyatulagira yayagala tubeere nga tuwangaala ku nsi nga tuli mulembe. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba ulaika abantu abo abalitambula n'omubaka humu rashiduuna be bajja okubeera abajja okuba abalungamu abeesiimye abajja okutuuka eri Allah ng'abasiimye. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة ekyo nno kibeera kyengera kikulu nnyo era bulungi bukulu nnyo obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayagaliza umma eno. Wallahu alimun, Allah amanyi bingi nnyo, hakimun ate takola nsobi. Buli kyonna kye yatugamba nti tukitambulireko awo tewali nsobi n'emu, ate akimanyi bulungi nti kyekyali kiteekeddwa okukola. Nga bwe tukugamba bulijjo nti kyova olaba bwe yagamba nti omwenzi attibwe naddala nga mufumbo abantu etteeka ne balizannyiramu, naye ate era okwenda okulaba ng'abantu olw'okuba eddiini eno diinu fitra ya bubumbu etambula n'obubumbwa bw'abantu, abantu bo bennyini beeteerawo okutta abantu ababa bakoze ekikolwa ekyo ku bantu baabwe. Omusajja omusanga nga yatemyetemye mukazi we, omusajja omusanga nga yatemye omusajja munne yamwagalidde omukazi, era nga Allah subhanahu wa ta'ala ataakola nsobi mu tteeka ly'okutta omuntu afaanana atyo. Ekintu ekyo abantu bakyeteeramu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo ne basobola okutambula nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayagala abeere ng'ekintu ekyo kitambula. Wadde nga gw'onoobeera oleese etteeka eddala, naye Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakola kyekitambula n'embeera y'obutonde bw'abantu, kyava agamba nti hakimun yetakola nsobi. Era kyova olaba nga abantu bonna olwaleero bwe yagamba nti musayirire, abantu olwaleero batandise okusala olw'okubanga hakimun yetakola nsobi. Bwe ne bw'owangaalira mu nsobi y'emyaka bukadde, era buli keera enkya ng'oteredde ku mugendo n'obeera nga Allah subhanahu wa ta'ala omugoberedde oba oyagala oba butayagala. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. الله سبحانه وتعالى بكذا ما سنغا تغامبا وإن طائفتان سنغا وميرو جروب بيري من المؤمنين غزابا كريزا اقتتلوا نزدوانا ملكا نزدوانا غانا نزفنوا بتكانيا فأصلحوا بينهما ما بتلموا كفياكو mubatuuze mulongoose embeera eri wakati waabwe, mubatabaganye basobole okubeera nga bawangaala nga baagalana nga bakkiriza. Bwe mumala okubatabaganya Allah agamba atya fa in bagati ihdahuma ala al-ukhra, singa ate gurupu emwegezaako okulumbagana ginne waayo oluvannyuma lw'okubatabaganya, faqatilu mulwanyise allati tabghi eri erumbye hatta okutuusa tafi'a lwenadda ila amri llah, ku kiragiro kya Allah. Fa in fa'ati, singa ate ebanga ekomyewo gurupu eri neyeemenya n'ekomawo,
فأصلحوا بينهما بالعدل olwaleera temutabaganyi wakati w'abantu abo n'obwenkanya oba olyawo ng'ekyabaleetedde okulumba ate omulundi ogwokubiri waabaddewo embeera etali ya bwenkanya olwaleero mubeere nga mufuba nnyo okuteekawo obwenkanya emirembe gibeere nga gitojjera waakusifu mubeere abenkanya nnyo mwegendereze ku mulundi guno ogwokubiri obwenkanya bubeere nga bwe buli mu maaso inna allaha yuhibbu almuqsitin allah ayagala nnyo abantu abatambuza abantu abalamula mu bwenkanya abantu abalamula bannaabwe nga balamula mu bwenkanya allah subhanahu wa ta'ala abaagala nnyo ekitegeeza nti singa tutabaganya abasiraamu ababadde batakkaanya aye ne twezuula nga bwe tumaze okubeera nga tubatabaganya ate bazzeemu okubeera nga batinkuuka allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ddira guruupu eri erumbye mugikomyewo ku mateeka ga allah ku lw'okubanga ate kirabika ku mulundi guno erina okuddamu okutuula tukkaanye naye abagenda okubatabaganya olwaleero mwekwate nnyo ku bwenkanya oba olyawo ekigireetedde obutaba bumativu edde yeerumbe waabaddewo okwekubiira inna allaha yuhibbu almuqsitin allah ayagala nnyo abenkanya إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة مزمد أبكرز باندهم باندا ينكلاما أبكرز بارغاندا بلوبو مستانس منسجاري إنما المؤمنون إخوة أبكرز بانتو بارغاندا فأصلحوا متبغنيانغا baina akhawaikum wakati w'abaganda bammwe abasowaganye singa mubasanganga nga waliwo obutakkaanya waliwo okutuula abooluganda olwo babeere nga batuuka ku kukkaanya wattaqullaha muti allah abakkiriza muleke okubeera nga mweyuzaayiza la'allakum turhamun musobole okutuuka eri allah nga ajja kubasaasira musobole okufuna okusaasirwa kwa allah يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا أبانجم وأبكرزا الله سبحانه وتعالى جندو ككبوري لزمكم كمبيرا إزيلتا obutabanguko wakati w'abantu era agenda okuzifuulira ddala ezitakkirizibwa kulabika wakati w'abasiraamu si kulwanga zezireetera abasiraamu okubeera nga basowagana kati allah subhanahu wa ta'ala zinogera eddagala tusobole okutambula nga ffenna tuli baaluganda ya ayuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza la yaskharu qaumun min qaumin abasajja tebagezangako okugirega basajja bannaabwe asa oboolyawo ayakunu bandibeera nga bano abageregwa khayran minhum nga be babasinga obulungi eri allah wala nisaa'un wadde abakyala min nisaa'in tebagezangako okugerega abakazi bannaabwe asa oboolyawo ayakunna bandibeera bano abageregwa khayran minhunna nga be balungi ewa allah okusinga bano ababagerega allah subhanahu wa ta'ala eyo empisa ey'okugeregaŋŋana agiweze kubanga oluusi yereeta okwetematemamu n'obukyayi wakati w'abakkiriza wala talmizu anfusakum allah subhanahu wa ta'ala agamba mulekerawo okweyisangamu kennyini emimwa n'amaaso nga mugezaako okubeera nga mussa amadaala g'abannammwe oba n'okubeera nti temubalabawo allah subhanahu wa ta'ala ekyo nakyakiweze wala talmizu anfusakum mulekenga okweyisaamu amaaso n'emimwa nga mwegerega wala tanabazu bil alqaabi mulekerenga awo okwepaatiikangako ebinnya ebitali birungi bi'sa lismu lfusuuku liba binnya erinnya ekkyamu okuliyita munno بعد الإيمان ربما مروكم كاكسانت مسجى يكترز الله سبحانه وتعالى
Allah agamba bisa lismu lfusuku bada al-iman linnya binnya eryobwonooneko dikaza ku munno oluvannyuma lw'okubeera ng'omumanyi nti mukkiriza eri Allah wabbeeyi. waman lam yatubu omuntu alifa nga teyinenyeza ku byonna bye twogedde faulaika humu zzalimun abo nno be balyaza amaanyi abannamaddala. obanga embeera eyo obadde ogiyina ey'okuyisa mu banne emimwa n'amaaso ey'okubapaatiikako erinnya eribi nga ddala mu butuufu tebabyagala, ey'abakyala okubeera nga bageya bakyala bannaabwe n'okubavvoola n'okubayisaamu amaaso n'abasajja batyo, Allah agambye osaanye weenenye, kubanga bw'olituuka mu maaso ga Allah nga teweenenye ezimu ku mbeera ezo olibeera faulaika humu zzalimuuna abo balibeera balyaza amaanyi. Bali bwe mwalyaza amaanya bagenda mu maaso ga Allah babeere nga basaba abajjeko obulyaza amaanyi bwe babatuusaako kirikendeeza oba olyawo emirimu gyammwe. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا أبانجم وابكرزا اجتنبوا mwewale كثيرا من الظن endowooza ezisinga obungi ze mulowooleza bannammwe. inna ba'da dhanni kubanga ezimu ku ndowooza ze mulowooleza bannammwe ismun zibaleetera okubawandiikako ekyonoono. Allah subhanahu wa ta'ala atugaana okubeera nga tulowooleza abantu ebintu bye tutalinaako kumanya ebitaliiko mutwe na magulu, n'otuuka okulowooleza munne ekintu nti gundi oyo alabika yandoga. ne mutandika okubeera nga mutemaatema ebintu bye, ne mutandika okubeera nga enju ye mugijjawo, sinakindi okubeera nga naye mumutta. Allah subhanahu wa ta'ala abagambye abakkiriza embeera eyo erowooleza obulowooleza abantu ebintu ebaleetera okukola ebintu ebibaleetera okubawandiikako ekyonoono. ebintu ebyo tubiraba bulijjo mu mawulire, tubirengera ku TV bukedde ng'abantu ebirowoozo bye bafumiitiriza mu bannaabwe bibaleetedde okukola ebizze. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo takyagala. oluvannyuma lwa byonna oyinza oluvannyuma enkyate okwesanga nga wejjusa okusinziira ku kirowoozo obulowoozo kyewazimbiddeko n'okola ekintu ate ekikuleetedde eri Allah subhanahu wa ta'ala okunyiigira. wala tajassasu mwewala okkettakettanga ebitabakwatako, kubanga omukkiriza bagamba min husni islaami lmar'i tarkuhu ma la ya'nihi. mu kimu ku biraga obusiraamu bw'omuntu nti bulungi kwe kuleka ebitamukwatako, lekagenda ng'ofeffetta obumogo bwa banno. wala tajassasu muleke okubeera nga mukettaketta bannammwe, mubeere nga mulaba obumogo bwammwe okusinga lw'omutunuulira obumogo bw'abalala. wala yaghtab ba'dukum ba'da, mulekerenga awo abamu okugenda nga mugeya bannammwe. omuntu n'obeera ng'omugeya ng'agenda okukola ate n'omugeya ng'akomawo, n'omugeya nga yeebase, n'omugeya ng'alima. mulekeraawo okugeya bannammwe. ayuhibbu ahadukum, yalyetaaza omukummwe ayakula okulya lahma ennyama akhihi ya muganda we mayitan ng'afudde fakarihtumuuhu, kale mukitamwe amakulu nti waliwo eyalyetaaza okulya ennyama ya muganda we ng'afudde. bwa musiraamu bw'aba muganda wo walyetaaza okulya ennyama ye ng'afudde, amakulu nti tekyalibadde kirungi ansi eri mu giraasi nti tewali muntu yenna yalyetaaze kulya nnyama ya muganda we ng'afudde. kale Allah subhanahu wa ta'ala ekikyava akifaananyiriza nti muganda wo bw'aba taliiwo n'omala omugeya obanga alidde ennyama ye ng'afudde, kale nga bw'otayagala kulya nnyama ye ng'afudde fakarihtumuuhu, na kino mubeere nga mukitamwa ekyokubeera nga mubateeka mmemwa gyammwe nga tebaliiwo, mubanga abatadde ennyama yaabwe mu kamwa kammwe. fakarihtumuuhu, empisa eyo mugikyawe ey'okugeya bannammwe nga tebaliiwo, kubanga naawe nga bageyezza era owulira nga ddala mu butuufu kikkosezza. wattaqullaha, muti Allah, inna Allah, mazima Allah tawwaabun, akkiriza abeenenya. singa obadde ogwa mu kiti ekyo dda mangu eri Allah weenenya embeera eyo ajja kukkiriza okwenenyaakwo. rahimun, ate musaasiza oluvannyuma lw'okubeera nti akkiriza okwenenyaako ajja kukusonyiwa ate akusaasire. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس أبانجم وأبانتو إنا مزما في خلقناكم فتوى بطوندا ngamuvawa min zakarin ngamuva mukisajja wa unsani mukikyala mwabayiwa olwaleero mwatondebwa nga muva mu mukazi ne muva ne musajja wajaalnakum bwe twamala okubeera nti tubatonze ne tubateekerawo shuuban amawanga wa qabaila n'ebika Allah subhanahu wa ta'ala n'atuteerawo ebika n'atuteerawo n'amawanga nga oli muganda ono munyolo ono mutooro ono waawa Allah n'atuteeramu amawanga n'atuteeramu ebika mu nsi muno litaarafu tusobole okumanyagana obulungi inna akramakum inda Allah naye nga mukitwale nti abasinga ekitiibwa ewa Allah tetusinziira ku ggwanga lye tetusinziira ku kika kye nedda abasinga ekitiibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala mwenna mu kutwalira wamu atqaakum yoyo abasinga okumutya kabeerenge mu nsi wano nga wa mu ggwanga lya wansi oba kabeerenge ekika kye kya wansi naye ng'abeera atya Allah ewa Allah yabasinga ekitiibwa inna Allah mazima Allah alimun amanyi nnyo khabirun ate mukenkufu. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى تنمزم آية زدرلا قالت الأعراب أبسجى بورب والنمرون بجير النبي صلى الله عليه وسلم نبقى آمنا تفتكر الزوب السلام أوترين سيتانو أوتري قروانا ngaba nafa abalala bwe bayingira obusiraamu naye nga babuyingidde bamaze kubeera nga balwana n'omubaka abawarabu bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bavudde mu kyalo eyo ewaabwe ne bajja eri nabbi nga bagamba nti ffe tukkiriza obukkiriza obwannamaddala nga twereese ffekka hadiisi oba sababu nuzul etunyumiza ku nsonga eyo atugamba nti banu asad abasajja aba banu asad bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bazze n'abaana baabwe bazze ne bakyala baabwe nga basenguse mu kitundu kyabwe naye nga ddala mu butuufu bajja mu mwaka ogwalimu enjala gw'omuwadde akatebe Allah subhanahu wa ta'ala ng'aleeta ekyeya mu myaka egyo ng'emmere yakekwa ne bava mu kitundu kyabwe ne basenguka ne bajja eri nabbi naye baatuuka eri nabbi nga bamaze okupulaninga obulungi nti okumulyako erirye ffe ng'ababadde mu njala gw'omuwadde akatebe tulina kuyita mu kumumatiza nti tusiramuse eriyo abantu bangi era abayingira obusiraamu naye nga ddala mu busiraamu butabuyingidde nga busiraamu lwakubumatira wabula nga waliwo era ebigendererwa ebirala kwayise asobole okubeera omusiraamu bano enjala yabaleetera obuzibu ne basenguka ewaabwe ne bajja mu kibuga naye bwe baatuuka mu kibuga ne beesanga nga balina kumatiza nabbi nti ffe tuli basiraamu abazzi nga tuzze n'abaana baffe abazze nga tuzze ne bakyala baffe obutafaanaganako n'abali abayingira obusiraamu ng'omaze balwanyisa obutafaanaganako n'abajja bulijjo nga bazze basajja beerere tebaleese bantu baabwe olwaleero ffe tuzze tuggwereddeyo ddala ng'ekituleese busiraamu naye nga munda waliyo akakodyo kali kootegedde bwe bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah tunyumiza babanu asad abo qalat al-a'rabu bagamba bannamalungu babanu asad amanna ffe ekituleese wano tumaze okumatira obukkiriza tukkiririza ddala eddiini yo kul bagambe babani asad yo ya Allah subhanahu wa ta'ala amanye ebyomunda ne kungulu akutegeeza nti obagambe lam tu'minu temunnaba kubeera nga mutuuka ku bukkiriza obwannamaddala mulimba walakinna yekulu mugambe asilamuna tuyingidde obusiraamu walamma yadkhuli l-imaanu fi kulubikum walamma yadkhuli l-imaanu fi kulubikum ekiyitibwa bukkiriza tekinnaba kubeera nga kiyingira mu mitima gyammwe naye obusiraamu bwo mugambe nti tubuyingidde naye obukkiriza tebunnaba kuyingira mu mitima gyammwe obwannamaddala Allah amanyi ebyamambuulidde wa in tutii'u llaha naye singa munaagondera Allah wa rasulahu n'omubaka we
la yalitikum min a'malikum shay'an mumirimu gyammwe gye munagye munaaba mukozenga mirungi talinaako kaagenda kubakendeezaako n'akamu butakabasasula inna allaha mazima allah ghafurun musonyi rahimun ate musaasizi bwe munaabanga muwangaalidde mu kibuga wano naffe ne mubeera abasiraamu abalungi ne mukola emirimu gy'obukkiriza allah subhanahu wa ta'ala talina kalimu kammwe n'akamu kajja kubakumpanya ku lunaku lw'enkomerero n'akamu n'akeddagala gyonna ajja basasula musera naye mukyali ku ddaala lya busiraamu imaani tennaba kubeera ng'eyingira mu mitima gyammwe. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون مزما بكرزا الذين آمنوا بالله بكرزا الله ورسوله مبكوي صلى الله عليه وسلم ثم رفنما لم يرتابوا نبتبر مكبوسا بوسا الله كاتزيون مبكا وجاهدوا نبصبروا قروانا بأموالهم نستنتزاوي وأنفسهم نميو جاوي نجب جوديو في سبيل الله مكبويا الله أولئك هم الصادقون ببوغرا مزمان الدرب في بكرزا إلانغو بكرزا برابا نمبي قروا بيابوي نمبي غامبو بيابوي بوسا بوسا mwitu Allah subhanahu wa ta'ala kyatazeewo n'omubakawe kakati ku mulembe guno mu nsangi zino oyinza okwebuuza tuli basiraamu oba tuli bakkiriza eddaala lye tuliko ery'obusiraamu eddaala lye tuliko ery'obukkiriza litusobozesa okuwaayo ssente zaffe n'emyoyo gyaffe eddiini ya Allah egende mu maaso ojja kwesanga ng'olwaleero omusiraamu ayagala okuwasa empasa ya kisiraamu ayagala bamuziike kisiraamu naye emaali ye baleke kugigaba mu busiraamu ng'amaze okufa. Allah agamba omukkirizo wannamaddala yoyo atabaamu kubuusabuusa kwekyo Allah kyeyasalawo n'omubaka we. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل bagambe atuallimuna Allah bidinikum mutazeewo okutegeeza Allah eddiini yammwe mumugambe nti tuli basiraamu nnyo mulowooza Allah tamanyi wallahu ya'lamu nga Allah yamanyi ma fi samawati wa ma fi al-ardi ebiri mu ggulu ne mu nsi wallahu Allah bikulli shay'in alim buli kintu kyonna kimanyi nga teyeetaaga kubuulirwa. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك bakutijjirako an aslamu ntiddala mbutuufu basiraamu bannamaddala ekibaleese ku siraamu kasonga ekawaliyo ekizibu ky'enjala qul bagambe la tamunnu alayya islamakum muleke kuntijjizaako busiraamu bwammwe balillahu yamunnu alaykum songa ate Allah yalisaanidde era yalibadde omutuufu okubeera nga yeenyumiririza mu ky'obusiraamu bwammwe kubanga an hadakum lil imaani yabalungamizza ne musobola okulaba obukkiriza in kuntum sadiqin bwe mubanga bye mwogera ge mazima. Allah ye yalibadde omutuufu okwenyumiikiririza mu bukkiriza bwammwe kubanga yabalaze ekitangaala so si mmwe kujja ne mubeera nga muntijjirako nga bwe musiramuse ne mubeera nga mundaga nga bwe muli ab'ekitalo temufaananye ne bannammwe abalala abayingira obusiraamu nga bamaze kulwanyisa mbaka. inna allaha ya'lamu ghayba as-samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. inna allaha mazima Allah ya'lamu amanyi ghayba as-samawati wal ardi ebyekwese mu ggulu ne mu nsi wallahu basirun bima ta'malun. Allah byonna bye mukola abiraba bulungi teyeetaaga kubuulirwa. wa salli llahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim.